السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي كيزرمان ألفونس عبد اللطيف. أنا في المرحلة السابعة في معهد التميز العالمي تميز International School. لقد غيرت هذه مدرسة حياتي منذ أن انضممت إليها، لأنها تحتوي على موظفين مؤهلين ومختبر حاسوب وعلوم مجهز جيدا، ويجب أن أصبح مهندسا ماهرا بسبب معهد التميز العالمي. لذلك أيها الآباء، قوموا بإحضار أطفالكم إلى هنا وندرس معا علوما نافعة. بارك الله فيكم. أكاديمية التميز الثانوية العالمية برواندا، طريق أبنائك نحو النجاح. التميز، التربية، ثم التعليم. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأفضل ekiri besti ekisinga okubeera ekirungi an yajlisa ala hayati julusihi litashahud. Katuyakola ekifaananyi ky'abantu abadde basala bulijjo nga basala batudde, ali nabo tugenda bakolako mu pointi kyemanya ejja mu maaso awo. Omuntu bw'asala essala nga atudde, tugambe mulwadde asadde akoze ki? Ekisinga okubeera ekirungi nga atudde, atuule entula gy'atuulamu ng'ali mu tahiyyaatu. Mu tahiyyaatu otula otya? Olinduza yayinza okugeza oyo yayinza okugeza mu tahiyyaatu batula batya? Kati bagamba nti sala ng'otudde tomala gatuula nga bw'oyagala, kubanga bagenda kikola ki? Al afdal, oteekeddwa okutunuulira ogenda kutula otya nga wadde ogenda kusala okoze ki? Bw'obanga olina obusobozi obutula entula ya tahiyyaatu, ekyo ekiri besti era beta, wabina kwatagala mu luzungu. Kasita oba nga olina obusobozi obutula mu ntula gy'otulamu ki? Yensala gye basalamu nga batudde, kebeere sala nga ya faradha oba ya sunna. Ku faradha kwona alina omulwadde nga tasobola kuyimirira, n'asalawo asale nga atudde, atuula atya? Nga bw'otula mu tashahudu mu tahiyyaatu. Bw'otyo bw'okola ki? Si kutuula kugulu okumu n'okuwetako kula ne kudda eri, si kutuula n'ositama, si kutuula n'osala ekiswayiri, si kutuula n'osimba lukono, sigamba gwe. Ne oteekeddwa okumanya entula gy'okola ki? Gy'otulamu ng'onaasala essala y'omuntu akoze ki? Atudde. Era asobola wayaftarish fi hali qiyam wa rukuu, era asobola okutuula entula ojo tusala nga tudde noyitako. Njagala kulaba omuntu ayinza gisala kuba temujja kugiraba. Waliwo n'ensala waliwo tahiyyaatu esooka, mugimanyi tahiyyaatu esooka nga bw'olina okutula bw'otyo. Ate mu biseera byogamba nti ogenda ku maviivi, ogenda ku sujuudu, bw'oba olina obusobozi ogenda ku sujuudu, ogenda ku sujuudu tolina buzibu. Bw'oba tolina busobozi okola imaa, olaza buki? Bulaza. Awo n'ogenda ku ntula gy'otulamu tahiyyaatu ey'okumeka? Ey'okubiri. Naye nga bakulaze n'entula gy'onaakola ki? Gy'onaatuula, kubanga ennamba esinga obungi yagala gy'asale mu sala nga ng'atudde nga sekatoweri bwakoze ki? Bw'atudde nti ate nga asala atudde oyoga nti oyo mulwadde. Omulwadde amala gatuula nga bw'ayagala mu sala. Omulwadde amala gatuula nga bw'ayagala mu sala, nti ekyo tukitegedde bulungi. Yagamba nti omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi kirategeeza mugamba nti asale nga atudde. Aisha radhiyallahu anha agamba nti idh almutabadir anna almurada biljulus almaahudu fi ssala. Babadde bagamba okutuula mu ntula gye batulamu ng'oli muki? Mu ssala. Tebagambye kutuula mu ntula gy'otulamu ng'olya piraawo. Olina kutuula mu ntula gy'otulamu ng'oli muki? Ng'oli mu ssala. Oba kategese bulungi? Pointi yakumeka eyo. Otulinda mukama waffe kimbadde nsaba ateekeddwa geneta mpaka tunaamaliza, kuba gabeera gakera gati alika geneta weeri inshallah taala. Kati tosobola kusala ng'oyimiridde, sala ng'okoze ki? Ng'otudde. Naye ntula
tula entula gye babadde otula ng'oli muki oli mutahiyatu ng'oli mu swala aga nti wa in kaana yajuzu tarabbu'u fi salati la siyama li ajli al-udhur okkirizibwa okusala kibaita atarabbu'u kwe kuliwa eri entula eyagganibwamu okutuulamu ng'oli mutahiyatu mugimanyi entula efaananyizaamu ng'engeri akawaja kakoze ki eyo bwobanga osadde otudde okkirizibwa ogitulamu naddala ng'olina obuzibu obukwetera okutula bwotyo noba nga oyagala kufaanamu bali ababeera ali nga bafukamidde nga basaba omukitegera entula eyo mukimanyi entula eyo osobola okutula entula eyo singa oba olina obuki kubanga oyinza okuba nga bagamba ntula nga bwotula mu swala ng'olubutono lwalwadde so kiri oba amagulu gakoze ki galina obuzibu tojja kusobola gatuulira okkirizibwa okutuula mu ntula eyaganibwa mu swala ng'osadde otudde singa obeera olina obuki obuzibu era kyajjibwa ku mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa an ba'd ashabi nti basalanga olumu nga batudde ne batula entula gye beta eya tarabbu'u omuntu okuba nti atuulidde entumbwe zino naye nga asitudde amaki amagulu oba okutula ng'omuntu asama wali abatya okusaba eri mu saidi yeeri eyokubiri balina engeri gye bafukamiramu nga bakola ki nga basaba nawe osobola ogifukamiramu n'ofunye emikono n'obeera nga bwetyo bwokola ki bw'osaala naye ng'olina obuki obuzibu ng'otegedde kisinga okubeera ki ekirungi kyekiriwa kwe kutuula nga bw'otuula ng'oli muki ng'oli mu ssala amma maddu arrijlain ate omuntu okuwanvuya amagulu ge kinategereka ekyo amma maddu arrijlain waliyo abaddu ba Allah nga ye olwamugamba nti omulwadde asala atudde nga talina nsonga lwaki alannama walmugala kyota okulannama ate okulannama mu ssala fala yajuzu assalamu alaikum mundaba nze mbalaba njagala kukona ku nsonga eno nga kyenjogerako nandibadde mbalabye ddala bulungi nnyo kiriya naye ze enteekateeka za Allah bwezikolaki bwe ziri abantu bangi nnyo abalina obusobozi obutuula mu ntula y'essala naye bwajja mu muzikiti wano okwagenda kusala atudde n'asooka amadda n'asooka yeekola ki agolola amaki n'asooka alannama n'omuza busiraamu ki tyati obusiraamu bwatuta sobola kuyimirira kansala yakoze ki maddu rijlain okulannama mu ssala fala yajuzu illa li'udhrin tokkiriza okulannama muki illa li'udhrin okujjako ng'olina ensonga ey'obuwaze njagala mutunuulira eddiini y'obusiraamu eno buli omusiraamu agenda okusinkana obuzibu nga basumulula natti bamala ne bakusiba ne bamala ne bakola ki kino kitegeeza nti wama jaala alaikum fi ddiin min haraj mu ddiini yaffe ey'obusiraamu temuli kibayita kazito temuli kukola kintu kyonna kyotakola ki okumanya eddiini y'obusiraamu terina kazito ne mu bizibu wallahi ne mu bizibu eddiini y'obusiraamu terina kaki buli muntu ebizibu Allah byamuleetera bibeera mu kiro ze nnyini zasobola tabule okitegedde ekyo kyova ofiirwa emitwalo ebiri n'olaajana emeka n'otambula ng'onyumiza namuŋŋono alina nga bw'osudde emeka ebiri n'oli n'amulinda n'asuula emitwalo 100 naye n'akola ki gwe Allah gwe yawa obusobozi ng'okoma ku ebiri toyinza kusuula emitwalo 100 omukategedde buli muntu ebizibu Allah byamuwa bibeera mu kiro ze zakola ki zasobola tasobola kukuwa bizibu byamanyi nti obikola ki kati na wano tokkirizibwa kulannama mu ssala ng'ogenda kusala wadde bagambye sala ng'otudde wa illa ng'olina obuki ng'olina obuzibu la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha omuntu omu ku baddu ba Allah omulungi yasobola okutegeeza ayo negitegeera ddala bulungi nnyo n'ebintu bye twali twogera laga nti totagala kwogera gwe ne bwe otambula buli lunaku ng'ogenda otambula osomesa Allah yakulaba nti ekigwo ojja kikola ekyo si kizibu gy'oli kuba singa tokisobola tiyakikoze ki tiyankikuwadde kati buli kizibu ky'olina Allah amala kulaba nti ekyo ojja kikola ki kisobola kyava kuleetera gwe byowulira nti bye biri mu layiniyo oba oli mukaaba emitwalo 2 kale emitwalo 2 nalibadde ngulako paani wa 5 kale nenywako amazzi gameka
ebyo tematema ebyo bigwera mwemeka gwe toyinza kusuula miliyoni era bonna bazikuweddeko olina kusuula emeka noli anyumiza mu kawumbi oyo asuula emiliyoni newakubba emitwalo 5 ng'enyingiza yekoma ku mitwalo 10 kisoboka tekisoboka kati nawali omuntu bw'abanga asaala alannabye mu ssala tekikkirizibwa naye singa aba alina obuzibu nga tasobola kutuula mu ntuula ya ssala akkirizibwa okusala ng'akoze ki njagala kujjawo kino nti tusalanga nga tudde nga bwe twagala mu ssala nga wadde tukkiriziddwa okusala nga tukoze ki kubanga alqiyamu okuyimirira rukunun nki mpaji min arkani ssala mpaji zaki katogizanyiramu oteekeddwa okuba nti wogiviirako waliwo ensonga nakyo kikoze ki naye kati abasinga omusinkana ali mu ssala nga oba alinga alina ku ki akugamba ngaolaba nti embeera gyalimu yakulagala bagamba kusala nga ntudde ekyo tekivaawo ekyokubiri tajuzu salata almuttaji liudhurin nsobola okulema okuyimirira nennemwa okutuula ate era nennemwa nokukola ki bwe nnema okutuula nzirako ki okugalamira tabule sikwesiga bulungi bya Luganda olumanyi naye sikwesiga njagalayo ekigambo omuntu nga yebakidde kusaidi bwati okugalamiriza tugenda oyo anti owerimu yatemya ku wabiri kiri wete wetulu kati oyo kati yaliwo ayinza otutegeerera Luganda olwo omuntu asobola okulema okutuula mu ssala akkiriza okusala nga yeebase ku saidi ki ku saidi emu sawaa fi lfard kakibeere ku ssala ya farada au annafil oba yaki eya sunna in lam yastati alquud singa alemerera okutuula ngaebyokutuula tekyabikola ki kino kyonna kituzaayo ku mulamwa gwe tusoma ku kitundu kyetuliko ekyokumeka 43 kituzaayo nti obukulu bwaki bwessala mukategeda kugambako mu bukulu bwessala bwolema okuyimirira togamba nti sinagayimirira gambiveeko sala nga okoze ki ng'otudde bwolema okutuula sala nga okoze ki obwe bukulu bwaki bandi egambye nti gwe tusobodde kuyimirira wadde okutuula bakujjanjabe bw'onaawona onaakola ki tekikutanda tukagezaako nokalowoozaako kati njagala okutera okubuuza ekibuzo kino nga buli kuona ku nsonga zino bwe ziti bwe kibanga anaasala bamugambye abeere mu mbeera bwe zityo watya ggwe omulamu nga tosaala ng'oli muki oli mulamu bulungi nnyo naye nga tosaala gulowooza obagambidde omulwadde atuule aleme okutuula akole ki yeebaka agalamirize kyokka ggwe oli awo oli ku piki osika bw'ogenda bodda naasana ki Kampala bw'ogenda bodda oli mu takisi amaanyi g'olina ogewaanira kugandiza esika ekiggisikowa steeringi giyo kisanga bw'okola ki bagambye muntu mulwadde asaale nga yeebase ate ggwe oli mulamu otambula tokola ki tosaala obukulu bwaki bwessala okkirizibwa okusala nga weebase kakibeere nti osala sala ya farada oba ya sunna ebbanga lyomala nga tolina ki lam yastati alquud wa amma fi nafila ate mu sala eza sunna min ghairi udhurin nga toli ki ekyabayivu bakigaga omuntu akizibwa okusala esala nga yeebase eya sunna nga wadde talina buki talina excuse najjawo kumulaga nti nfunye wuzu nagwa ku musala gwe nagira bwati nagalamiza asobola okusaala talina nsonga emuganye kuyimirira ebitiyayimbire ebyobusiraamu bitu birungi nnyo anti bakugambye dda nti omuntu okusala nga atudde ddembe libaba ya sunna si kiri asobola okuba nga alina amaanyi agayimirira naye nakola ki kati bagenze ku level eyokubiri kati okutula tukuvuddeko tugenze kukwebaka nzikirizibwa okusala sunna nga nebase nga wadde nina amaanyi agatuula kaji faqad dhahaba aljumhur ila annahu la yushra jumhur egamba nti ekyo tekiri mu shariya yaffe newankubadde bakkiriza okutuula ng'olina amaanyi agayimirira naye byokujja nga omaze okufuna wuzu n'ogwa bukuboti ku buliri bwo noya kansalayo lakameka lakabiri mukategedde bulungi ako salayo lakameka anti ina kusala sunna si farada
kango kumufalisa nkole ki liannahu lam yunqal ani nabiyi sallallahu alayhi wasallam, kubanga tekyajibwa ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala an ahadi min ashabihi, wadde omu kubaki basahaba be nti yasalako sunna nga yebase ate nga alina amanyi agakola ki agatuula. Naye kooli omulwadde bamukoze ki bamutadde yasaale nga yebase sunna oba farada, kubanga talina busobozi bukola ki butuula. Naye ono alina obusobozi obutuula era alina obusobozi oluusi obuyimirira. Abaffe ku sala ya sunna akkirizibwa jje naye yebake bebase ku musaala awo, omusinkana ali awo alina ku simu azannya, omusiraamu okwakiti ndi mukusaala tyate ki twabaddeyo mu irimu nga tugisoma, batugambye okuyimirira ku sala ya sunna si kisimpaji. Kati nange genza okola sina mangi bulungi nenkola ki nengwa, mbadde nsalayo akabiri kabuliya la yushra tuli fenna. Naye omwalisi w'ekitabo eno kino bwe yali nga komentinga wasi yagamba nti walau tamassaka ahad, singa omuntu omwajja neyekwata bidhahiri hadithi Umran, ku hadithi egyo twalabye nti omubaka yasalanga akoze ki atudde, naga nti bwabanga asadde atudde ku sunna nga talina gayimirira nagyekwatako nagamba nti kitegeeza n'okwebaka kukola ki kukkirizibwa. Waman salla naiman falahu nisfu ajru qaidi, hadithi egamba etya n'omuntu asadde nga yeebase afuna empeera zona akoze ki afuna hafu kona akoze ki asadde nga atudde. Aga nti fahal yasaahu, tuyinza omugamba nti wayi nawe kyolesa oleseyo point yaki eyamanyi ensonga yo ntuufu. Hadithi yagambye nti omuntu asala nga atudde afuna hafu yona ayimiridde, so kiri nasala nga yebase ku sala ya sunna afuna hafu yona akoze ki. Akagambo kali asala nga yebase tekabaddemu tekabaddemu kabaddemu kungulu kwa hadithi kalaga nti osobola okusala nga webase nofuna hafu yona akoze ki atudde. Alaga nti singa omuntu yekwata ku ekyo tumugamba tutya? Aga nti asahih anna lahu dhalika, tumugamba nti nawe ekyoliko ekyo Allah akusaasire, naye tulina tukijja ne Allah akole ki akusaasire kitambulireko. Naye ngeri abiva bagambye nti la, aga nti wahuwa madhhabu ibn hazmi fi lmuhalla. Imamu ibn hazmi rahimahullah yagamba nti asobola okujja nasala sunna nga alina obusobozi obutuula naye nakola ki mukategedde ko siraamu sagala mulwanira bantu, njagala tusigale ngoli flexible Felix okubeerawo nga saidi zonna zonna okola ki ozitegeera. Omuntu omumanyi nti kati ono mwawukanyeko kyakoze sikizitowa naye kyakoze tekitulwanya, kyekinjagala ekyo ng'akoze ekintu nga tekiriko bayivu ki bangi, waliyo omu akyogerako naye nga tekikola ki n'omuleka nga kwawukanyeko nga kyagize tekibakola ki tekibalwanya. Mukimanyi nti wano tulina omuze gw'okuyombera ebintu ebitalwanya, ate nga mu famire tubigaana. Omwana ajja nakuloopera aga nti taata gundi yakoze bwati, n'ombuza bwaki obwo obuntu obuti tebakola ki tebibalwanya. Ne mu ddiino gye buli muyirimu nga nsonga weeziri naye nga nki tezeetasa kuluma gwaki gwa waggulu, kubanga abayiva mbazikonyeko aga nti singa omuntu ajja nakwata ku hadithi egamba nti asala nga yeebase afuna hafu yona atudde, naga kati nze kanneebage nfune ki ku 10 nfuneko mmeka? Salaamu alaikum. Ku 10 afuneko mmeka? Tebali asala nga atudde afuna 5 ayimiridde 10 ate yeebase 2 mu ki nagambe nze njagala. Tumugamba nti musiraamu naawe osigala bwotyo Allah akole ki akusaasire. Tuyinza mugamba nti esolayo nfu, tuyinza mugamba nti ozizo gwaki ogwannaggwamula, kubanga hadithi gyeri ate nga nayo ntuufu egamba nti asala nga yeebase afuna empeera za hafu kona asadde nga akoze ki ng'atudde. Naye bino tubyogera ku sola eyaki esola eyaki eya sunna, tubisa ku farada. Tugende mu maaso kati bakukkiriza okusala nga weebase ng'olina obuzibu tosobola kutuula, weebaka otya? Nakyo kikulu. Weebaka otya musiraamu? Waliyo omuntu ayinza okwebaka enneebaka eyitibwa ey'abantu b'omuliro, mukimanyi eyo? Ye muntu okujja omusajja najja neyevuunika neyeebakira ku lubuto lwe, eyo enneebaka omubaka yagamba nti enneebaka y'abantu baki
bamuliro saba Allah jitase ya Rabb okujjako ng'olina obuki sagala kwebeka gamba okujjako ng'olina ki nga oyinza okuba olina obuzibu nga walidde omuceere mungi olubuto lukuluma nga woovule ku lubuto oli ofuna emiki nosooka weevulira ku lubuto ofuna emiki naye kekibeere nga swala oba si swala si kirungi musajja kwebaka nga yeevunise tuli fena abasiraamu ekyo tukiveeko kati omuntu anasala nga yeebase yeebaka atya ekisinga okubeera ekirungi anti sibalaba ezo enteekateeka za Mungu mwali mulabeko omuntu agenda okutunula amazzi ge okufumba emmere nadda nga emmere eyidde ate nga n'amazzi takoze eki tagaleese ye muntu yageza okuba generata nadda nga omusomo guwedde omuntu okwebaka man salla mutajaan omuntu wasala nga agalamidde nga mwanga byagalamiriza fayustahabu lahu an yakuna dhalika ala jambihi al-ayman ala jambihi al-ayman kibeera kirungi nnyo okubanga omuntu oyo yebakira ku saidi eya ddyo mukategedde Islamu bw'otabeerawo kimukola ki saagala ogende mulago okyuse mulwadde wo oli ali ku macupa ali obubi omugende nti ogenda kusaana kati kamale okukyusakyusa abasawo banakutereeza wabula njagala okitwale nti gwe oli mu mbeera ezo okyalina obusobozi obwebaka ku saidi yaki fayustahabu an yakuna dhalika ala jambihi al-ayman mustaqbilan biwajihi al-qibla ng'ayoleseza ekyenke ekibula naye nga yebakedde ku saidi eriwa eyo eya ddyo mulaba nti omuntu anasala essola alina byalina okugobera bingi entuula bamuwadde balina okukola ki bamuganya okulannama okwebaka bamuganya okwebakira ku saidi yaki eya kkono lwaki liannahu sunna fi nnawm ogenda kusala nga weebase ate kiri sunna mu muntu wagenda okwebaka kwekubakira ku saidi yaki eya ddyo wano tugendawo mpola mpola hadithi y'amafaiti ba Aisha radiyallahu anha agamba atya kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yali omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yu'jibuhu at-tayammun waliwo ne wano mbokano bange yamuzako hadithi eno nimugamba nja kudira kimanyi waali ndozo waali kana yu'jibuhu at-tayammun omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yayagalanga nnyo okukozesa ddyo okusooka ki ddyo okukozesa ddyo ne mukubeera kuli agamba atya sammi llaha wakul saidi yadde ekikolanga ki yagirondolanga nnyo mu mbeera ze yujibuhu tayammun era fi tanaulihi wano mbalengera nga twambala engatto osinkana omuntu agamba nti gwe tolina suna nemugi omanyi kukola naye nga ye engatto asosayo okukono omuganda kale mulabe bwayambala engatto mulabe bwajambula engatto muzambula muti basiraamu engatto okugula okwa ddyo kwe kusooka mu ngatto ate mu kwambula kono yakola ki tuli bulungi tuli seefu alhamdulillah waliwo okubeera obulungi temuli seefu yagalanga nnyo okozesa saidi yaki eya ddyo bagita ya right eya right okutali kuwandiika nga buli kyabagenda okukola saidi yakikola ki yagiwa enkizo mu kwambala enga ki engatto era musiraamu wegendereze nnyo tobeeranga ologa nti nze suna oba olwo suna zowulira nga gozikola ki nga bw'ogisaba Allah agikugondeze okwambala engatto so saamwani ddyo okweyambula so saamu ki kono ekyokubiri wa tarajjulihi tarajjul ye muntu taslih shar ye muntu okuba nga asanirira enviiri kale tunula na kino basiraamu mulabanga ebintu bya bulijjo ngoba okwata esanirizo kyo mira gyoteeka mu ddyo sibe kiri nosooka okukwata akasanirizo nokakwasa mu kono notinkula enviiri eyo sino beekulemi owekirevu noba wakirevu era naawe omukono saidi yajjo teriiko ku kirevu era saidi eno gyolina okukola ki nokuba okusanirira saidi eno yakola ki
kubanga omubaka yajagalanga nnyo saidi yaki kati twagala watuhuri ne mu kwetukuza nali okubyemu toki naye bwenakyusa temujja kulaba kamera ne mu kwetukuza mu kunaaba bw'oba ofuna wuzi osokera ku saidi ki tukimanyi bulungi mu fikihi ti bw'ova ku kkono ng'ogenda ku ddyo wuzi yo tefa naye obeera olesa ekisinga okubeera ekyaki ekyamaanyi tuli fena kati mu kunaaba kwe era nga saidi yero gyakolaki musiraamu ne tuba tunaaza mufu kabeere mayiti bwe tuba tutandika omunaaza saidi gyetukolaki n'okumuyiira amazzi nga tuyiwa yatusooka saidi eriwa tuteke sunna ya yamiini mu bulamu bwaffe ogenda kulaba nga naawe oli mu sunni nga tewegendereza wafi sha'anihi kulli ne mu mbeera ze zonna yabeeranga saidi yaki wakituse hadithi eno kukulaga nti wadde oli mulwadde ogenda kusala nga weebase naye okwebaka ku saidi eya ddyo nsonga ki singa oba olina obusobozi obukola ki obugyebakirako soba allah sasili ya rabbi fa in kana la yastati' al-idtija illa ala hay'ati muayyana fahuwa al-muta'ayyan lahu wallahu a'lam muta'ayyan lahu wallahu a'lam singa omuntu tumulaba nga mutuufu ayagala kusala sola mulwadde tasobola saidi ya ddyo tasobola ya kkono tasobola kwevuunika tetumugamba nti ebyosola biveeko tumugamba nti wonna wonna wooli sala nga bwokola ki nga bwoli naye sola togikola ki tugivaako obwo nno bwe buki bwe busiraamu eyo nno yeddiini yaffe yaki obwe bukulu bwaki bwesala bw'olemerera okusala ku saidi yaki eya ddyo sala nga bwokola ki nga bwoli ekikulu twagalamu ekuba nti sala ogikoze eki ogisadde kuba twagambye nti olina kubanga olina wuzu bwekulemerera era sala nga tolina ki katugende nti mumpaji zeswala empaji esooka okuyimirira guno musomo gwakubiri kuyimirira okuyimirira tugenzeeko n'omuntu okusala nga yeebase atudde bwe bikulema byonna byetwogeddeko tugamba nti sala ogivuddeko kuba tusobola kuyimirira tusobola kutuula tusobola kwebaka n'okwebaka tusobola kono tukugamba nti sebo oba nnyabo naawe sala mu hayi'a yonna eggondera okuba nti gyonakola ki gyonasobola oba kuwunzika bwe bakusako enkondo bwe bati bakuseeko enkondo naye okole ki osaale kuwanika amagulu mu bbanga bagawanike naye okole ki osaale so ekiyitibwa empaji eyo ey'okuyimirira ezo zibaddeko nga fawaid ebintu birina okujja nga wetegeeza nga bagambye nti yimirira mu sala mpaji then nakano kaki alqiyamu fi lfarida fi taira wasafina alqiyam fi lfarida okuyimirira ku sala eya farada singa obadde mu nnyonyi oba nga oli mu lyato man kana fi taira omuntu bw'abeera mu nnyonyi au safina oba nga ali muki nga ali mu lyato taira yennyonyi abawandika akagamba amakatabo taira yeki era kiva mu tuyuri bwe bunyonyi taira yenki yennyonyi oba safina lyeriki lyeryato booti si eddyo eryo fayajibu alaihi lqiyam kyatteeka okuba nti akola ki teweegabira excuse yakutuula mu sola nga bagende nti sola empaji kuyimirira fayajibu alaihi alqiyam fi salati lfarida ku sola eya farada kyatteeka okuba nti okola ki oyimirira oli mu nnyonyi oba oli muki oli mu lyato inistataa singa obeera olina obusobozi obukola ki kati abasinga obungi bino tubyogerako muyinza okuba mbirengeranga bagamba bakaimanani naye levo y'entambula bwetusa olwaleero osobola okubeera mu lyato n'oyimirira nga tolina kyofiirinze nti oyimiridde so kiri nze omu kubakkiriza ekigambo ekyo kubanga bilayi nakishahadako nakirabakoko ng'oli mu lyato anti amaato galina ebika oli mu lyato mmeeri nembeeri nayo liki lyato osobola okubeera mu mmeeri nga bwolengera abajozi bajoga allah babeera mu mmeeri ne basaamu n'endongo ne bakyakala
kati gwe tokkiriza okusaalira mu mmeeri ng'otudde kubanga oli mu lyato. Otegeera kukola ki? In istataa, obanga olina obusobozi obukola ki? Obeera mu mmeeri n'obeerako n'okola buli kimu kyonna kyonna, n'omupiira bagusambirako ku mmeeri ng'etambula ate. Kati okugisaalirako ng'oli ku mmeeri si ensonga y'okutuuza mu ssala, wabula ekikutuuza kulemererwa kukola ki? Kuyimirira. Nga bw'onaayimirira oyinza okugwa, ate bw'onaaga ojja kubbira maki? Mazzi. Yabaga nti kyatteekwa okusala ng'oyimiridde ng'oli mu nnyonyi. N'ennyonyi weeziri kati olwaleero ng'ebeera mu bbanga awo, naye nga abagiri bagenda bakuba ndongo ate nga bayimiridde. Eyo gw'anaasala naawe otegeddwa kumala kukola ki? Sikuza kasitandi mu nnyonyi kansale nga nkoze ki? Ate nga abala balina ebbali bali mu kukola ki? Bayimiridde. Tubadde kyawuliramu kugwa, tomanya nti oba yeewunse bweti naye bali mu ki? Mu bbanga. Mwe muzanyisa ebitonde Allah byatonda nga ffe abantu. Tugenda ku level ne tumujogera buli wamu wonna neewali risiki tumukola ki? Nze ntya nnyo abantu babiri, wanda mala ku mazzi ennaku waziti 6, naye ntya nnyo abantu babiri, nti omuntu ajogera Allah ku mazzi newankubadde ku lukalu nakyo lubi, naye ku maki? Ku mazzi nga bw'olengera Red Sea weeri ne Middle Sea oba Mediterranean Sea ziri bbiri ezawola sekeri bagitani ani Mediterranean Sea eyo ne Red ki? Omuntu n'agibeerako ng'ali mu lyato naye ng'ali mu kujogaani n'essowaani netuhala takoze eki? Era nti omuntu abeera mu bbanga mu nnyonyi n'ajogaani. Ekituufu Allah batu yatonda kwerabira, naye singa okuba mu pulaani n'ogamba nti singa atunyiigira ssaawa eyo n'agamba nti atukutteko ki ekiddako? Tosobola kukola ki? Era nze kyesinga okukakasa obulungi nnyo nti buli muntu amanye eddiini ye ng'ali mu nnyonyi nga yeekyanze mu eddakiika 5. Buli muntu ategeera eddiini ye, teri akubuzabuza talina ddiini okujja kwatali mu nnyonyi nga yeekyanze. Eddakiika 5 zikumala okutegeera eddiini yo ng'oli mu nnyonyi nga yeekyanze, bagamba nti abaaye tubegayiridde tufunyemu obuzibu bwe tuli wano, naye buli mwasabe mu ddiini ye. Buli muntu ategeera ki? Eddiini ye. Mbateekemu kiswa nali nkirabyeko ku kika ky'ennyonyi sijja kwogera kubanga birina ebika bingi bifuna ebizibu ebityo. Yawalaza empaka nga tugenda kutambula kiro ne muganda wange omu musirimu wange, kati namugambe enkuba nnyingi tosituka. Bantu bampaka n'awalaza empaka nebagigaa tusituke, ne tusituka ne tumala eddakiika nga 40 oba 45 ng'eganya okukola ki? Nga buli omu nga tokkiriza wadde okukwata ku musipi gwo olwo ogamba nti kusumulule, tokkiriza wadde okukola ki? Naye nalengera buli muntu waali ng'aggyeyo kyakasa nti ekyo, aba subhanallah, abakalade bakadde mukamwa, abasapuli ziri mukamwa, buli omu ng'akoze eki? Asirikidde mumanyi okumala essaawa nga nnamba. Naye kyewunyise nnyo nategeera aya egamba nti falamma najjaahum, Allah kasamala bassa ku lukalu. Allahu akbar. Essaawa gye twamala nga tutebenkedde mutima, manye essaawa eba nnene nga badde otambula, kasita yagwa ku ttaka Allah yamumma amagezi agagisitula obulungi, n'amuwa amagezi agagirandikisa obulungi, nerandika bulungi ne batafiiringa nti yakoze ki? Bakuba engalo balaga nti musajja ono siniya. Nengamba ti lengera abaddu ba Allah payo timbu siniya, bakuba engalo bonna bafaaza baani nga musajja ono ani? Nentegera aya eyo ti abantu beera mbuzi bagamba nti Allah Allah Allah, kasamalo bajja mbuzi bagamba nti bwongo bwange. Abeera mubwavu n'akaaba Allah Allah olufu kasita azifunamu bw'ataga nti singa saayiiya sandikoze ki? Naye ekyali kibaddewo, omuntu ategeera eddiini ye ng'ali mu ki? Ng'ali mu njogi. Ategeera eddiini ye ng'ali mu lyato nga likoze ki? Lyekyanze. Era bw'olaba ng'omuntu ajogera Allah mu nnyonyi oba mu lyato, saba nnyo wagenda kubaawo kikola ki? N'emmotoka naye munaye ffe tegeera ffe gamba nti omuntu wabeera ku taakuno engeri gye bamuzika mu ttaka tebitera nnyo okukola nnyo gundi ki? Naye nga bina bina biki? Anaajogera Allah mu mmotoka ze muwa amagezi gali aga, genda ku makanika waali omugenda ga buleeki nagaki akulaga akawaya akava ku yingini akakwalira akakwata emipiira kwayita buleeki. Bw'onaddamu okuzannya kawaya kwotambulira n'ovuma n'onywa omwenge n'okola ki n'ogana okukaki. So tugamba nti wadde oli mu nnyonyi oba oli mu lyato, ebbanga ly'omala ng'olina obusobozi obukola ki? Obuyimirira, kubanga okuyimirira mu ssala ya faradha mpagi, ne mu nnyonyi oyimiriramu oba olina obusobozi obukola ki? Era ne mu lyato okola ki? Oyimiriramu. Fa in khaafa suquutu, naye singa otya okugwa
ezenyenyera kati zigenda ziggwawo zirimu gamba nti yeeyuya muti okugwa. Fa in khafa suqut au lgharaq, oba okutya okubbira maki mazzi n'ebisigadde bwe bityo, fahuwa ghaira mustatii lilqiyama, tukubalamba abantu abatalina busobozi bukolaki buyimirira. Naye nga wajingidde oli mulamu bulungi, naye bw'ojingiddemu otidde okuba nti yatulijjagiragira bwe bityo okole ki ogwe, abo bagamba saala faradha nga okoze ki ng'otudde, kubanga otidde okugwa mu lyato, bwonna gwa mu lyato ogenda kugwa mu maki mazzi. Otidde mu nnyonyi okuyimirira, bw'onaayimirira n'ogwa ojja kuyitamu okole ki gyeziri ezo, ng'osobola ogiyitamu n'ogwa ng'oyimiridde. Gamba otidde okuba wewe omutwe ku ttaka ng'oli mu nnyonyi munda, kubanga omusajja ayinza ogiwunzika waati n'ogera naawe n'okola ki n'ogwa. Kati bw'olaba nga tebijja kusobozesa kusala ng'oyimiridde, awo otuulawo okola ki, newankubadde olina amagulu malamu, omusituzi wa jiimu, naye wooli tewaganya kukola ki. Falahu an yusalliya jalisan imaan birrukuu'i wasujudi, oyo asale ng'atudde ng'alaza bulaza rukuu'u ye, alaza nki ndaze, ne sujudi alaza ki. Ye basiramu mumanyi okulaza? Assalamu alaikum. Tumanyi okulaza? Okulaza beera mwegendereza nnyo, tokoma owakomye mu rukuu'u ate n'okomawo ku sujudi. Kategeerese bulungi? Walaziza bulaza, tosobodde genda ku ttaka, kati oteekeddwa okuwulira muli nti wakomye ku rukuu'u ate ku sujudi okoze ki, oyiseewokko. Mukategedde? Si kubeera nti rukuu'u ogera sujudu, obeerako ne step ekola ki, era nga bwe kiri ku muntu ayimiridde, wakoma ku rukuu'u si wakoma ku ki. Bino ne bya busiraamu byakusoma, mujja kutula musaale nga mutudde, naye nga byosaale nabyo si biki, si bituufu, kwati babikola ki. Nze nayogera ekigambo, teri asobola kwagala busiraamu nga tabusomye, aba akulimba. Ne bwebagalira emyaka egi 3, ogwokuna akola byakola ki. Gwe oba oyagala obusiraamu tula wansi obukole ki, obusome. Ate bw'obusoma bujja kukunyumira, ojja nabunyweramu. Kasituba nga obwagala bukole ki, busome. Bagenda sala nga otudde nosobola kugira bugizi bwoti. Ima akitegeeza okulaza amakulu, togenda genda ku ntebe kuli kuvunnamako, naye ogenda kubanga olinako wokuma mu rukuu'u ne wokuma mwani mu sujudu n'oddamu n'otebenkera. Waqad su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ani salati fi safina, yabuzibwako mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ani salati fi safinati. Otogedde nahawu ani salati fi as-safina, otogedde oluwalabu fi safinati, oyo aba nahawu kawaid. Fi safina oluluki luwalabu. Yabuzibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam okusala essola nga oli mu lyato, n'agamba atya, salli fiha qa'iman, saliramu ng'okoze ki, ng'oyimiridde, illa an takhafa al-gharaq, okujjako singa otya okugwa oba okubbira maki, awo okola ki. Eyo kaida yetambula ku bantu bonna batambulira nga balina engendo empanvu, mu maato oba muki mu nnyonyi, ku ssala yaki eya faradha gyetwogera kati wali kati. Nsobola okusala faradha nga ntudde nga wadde n'obulamu bwonna bwonna obukola ki, obuyimirira. Tuli fena basiraamu, saba Allah sasiri ya rabbi. Tugende kasemberayo ddala. Enika eyokumeka eyokubiri. Sayininze out wadde sinabasiibula, kitegeeza osigenda kusukkawo insha Allahu taala. Al-i'timadu ala shay'in fil qiyam, al-i'timad ala shay'in fil qiyam. Nsobola okujja mu ssala nga nina omuggo gwange ngwesigamireko, nsobola okuyimirira, oba okubanga obulamu bwange bwe nnina sinaamu gayimirira bulungi, nennonye ewala ekidongo nenkiyimirirako nenesigama, nga tumaze okugamba nti okuyimirira mpaji mpaji zaki z'essala. Obadde ogamba nze badde kusiba sira, nze mbadde natera okwanukula tinange bwe ntyo, nsobola kyekino wammanga. Man salla, omuntu bw'asaala, wa huwa muttaki'un ala ha'itin aw asa wa nahwa dhalika, omuntu bw'asaala nga wa huwa muttaki'un ala ha'itin, ekyo bata ha'it, ekyo ekidongo mukirabe Islaamu bakitaani, buli mbuddamu kumanyi wali abawandiika eddala nga kijja mutawanya bana basoma katabakalala, ate nga nange nesikamanyi nange nakayiga buki ti ha'it kyeki kyekidongo, au aswa oba omuggo.
najja mu ssala alina omuggo gwe olw'embeera zakola ki zaalimu ng'alaba nti okutuula kuno asobola okutuulamukko naye alina ekisobola omuyamba okukola ki okuyimirira kubanga twagambye nti ayimiridde teyenkana akoze ki tuli fena basiraamu kati singa omuntu asala nga yeesigamye ekidongo oba nga yeesigamye omuggo n'ebirala ebiringa ki mukowere amugendagendamu n'okutuula mu ntebe tuli fena n'okutuula mu ki mu ntebe fa in kana li udhrin bwe kiba nga akikozerwa excuse nga akikozerwa nsonga ey'obuwaze n'akikola ekyo fahatha mimma ittafaqa alulamaau ala jawazihi ekyo nno abayivu bonna bakyegattako nti kikkirizibwa fahatha mimma ittafaqa alulamaau ala jawazihi ekyo nno abayivu bakikola ki nti omuntu akkirizibwa okusala nga yesigamye ku muggo gwe ku sala eya farada nga yagala afune empeera z'okukola ki nga bw'alaba nti alinamu obusobozi obuyimira naye nga ayimiridde ku muggo alinamu obusobozi obusala nga ayimiridde nga yesigamye ku ki eli udhrin alina ki excuse lwaki yesigamye ki ekisenge kubanga haja yeetagisa kuba nti abwatu bakola ki waqad qala allahu azza wa jalla fattaqu llaha mastata'tum mutye allah okusinza ku busobozi mukola ki bwe mulina mbabuulira amazima matuufu buli ali awo alina obusobozi bwalina bwasobola okutiramu allah we oba ukana ne munne gwoliraanye gwe mutunule gwoliraanye omulabe ogenda okizula nti waliwo alina omutira mu mmotoka omulala ku pikipiki omulala ku gaali omulala ku bigere naye mwenna nga mukoze eki mutidde ani allah fattaku llaha mastata'tum mutye allah okusinza ku busobozi bakoze eki kati omuddu bwajja n'aba n'omuggo gwe gumuyambeko okuyimirira tekirina buki liudhurin kubanga alina ensonga lwaki akola ki aguyina agwesigamiddeko n'ayimirira mu ssala ya farada n'asaala oba ne bamusaaza ng'akola ki ng'agulina aba wa bbeeyi nnyo okusinga akoze eki atudde tuli fena basiraamu aba waki wa bbeeyi wa an ummu qaisi binti muhsan radiyallahu anha aga nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam timazima ddala omubaka nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam lamma asanna oba mumanyi kitegeeza ekyo bwe yagendako ku myaka egyaki egy'obukulu wa hamala laham n'abeera nga afunyire ku nnyama emyaka ageze mijabiki gya bukulu n'ennyama ekoze ki ezze ittakhadha amudan fi musalla yalina amudi yenayo kyesigamako yempaji fi musalla yatamidu alaihi alina kyesigamirako ngaakoze eki ng'asaala wasaalira ekyo no kitegeeza nti omuntu agenda okusaala ng'ayimiridde naye ng'alina ensonga emulemesa okuyimirira obulungi asobola okwesigama ekidongo oba omuki omuggo naye n'asaala essola ng'akoze eki ng'ayimiridde tuli fena abasiraamu eyo hadithi صححه الألباني رحمه الله أخرجه أبو داود ومنذ قبوضة جوزة سيكا نيكو ngaba isichuli dako gwo butabanya nti America jeri tekitiza ntekola ki teriyo wekiza nti America jeri walitogeddangayo naye kola ki naye okumala okulina nti tekedwa kumala jira bakonso kemanye nti jeri eyo siri mu yabayivu adamu ma'rifati shay'i la yadullu ala adami wujudiha obutabanya kintu tekitiza nti kikola ki tekiriyo kati ekyo kyaliyo ng'amaze okugejjamu akoze emyaka ng'alinako kyekola ki yesigama amudi yagisenga empaji ogwiza okuyita omuggo naye alina amudi kwakola ki kweyesigama n'asaala ng'ayimiridde n'akutama naye ng'alina kyakola ki kyeyesigamako kyokka ate bwe tugenda mu ssala eya sunna omuddu ogenda mu talawiya olwokuba bagambye nti salako z'osobola ku busobozi bw'okola ki bw'olina era okkiriza n'okusaala ng'okoze ki ng'otudde bw'omala ozireke zisigaddeyo tokkirizibwa kuteekawo muguwa n'ogamba nti bwe nasala 40 mpulira nga nkoye nja kusitukira ku muki ku muguwa ate gwe kino edda kubanga mu ssala ya sunna bakukkiriza n'okusala ng'okoze ki ng'otudde kati olemeredde okutuula olemeredde okukola ki ate ogamba kanteekawo omuguwa nkole ki nsitukireko ekyate omubaka nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam yakikola ki yakigaana kale n'akasemberayo ddala ye NK baddeyo okusatu olwaleero
idha salla khalifa imamin jalisin li'udhrin singa kutanda nojja noyagala ofune empera za jama either notandika naye wano musinka na imamu nga yasadde atudde naye gwaze oli muki oli mulamu aye twagambye nti okuyimirira mpaji yaki kati gwe bwosinkananga imamu gwogenda okugoberera nga atudde ng'alina ensonga emukoze eki fayusalli jalisani ala al asah naawe kenyini okukakana wansi n'osala nga okoze eki otudde kubanga imamu wakoze eki wallahu a'lam katubalinde okujja okusala mu maaso nga muli balamu naye musale nga mukoze eki tubalinze inshallah taala naye nga ekisinga okukubeerera okyangu ennyo nnyo bwe tuba tugenda okusaala kyandibadde kirungi ono asobola okuyimirira yaba akola ki naye tuyinza okuzuula nti gweosobola okuyimirira amanyi oyina naye oli mu jimu baau ismail darisa kanadi sab karbala jimta katuyinza bisumira mu ssala omusajja ali walina omuswafu gwe mulwadde alina ensonga yetasobola kukola ki kuyimirira kati gwali mwani kishimishi ojja omuyimirimu ate nawe omusaazi omaleka alifatiha otame okutula ebbali ononye kyozaako nedda awo tugamba nti munaye excuse eriwo ono omuyivu ono ayina buli kimu kyonna kyonna ku ssala agitegeera obulungi tasobola kusala ng'ayimiridde ate gwe oli musajja mulamu bulungi nnyo naye wagana okuteekayo obudde okusoma eddiini yo tolina kyomanyi ku ki katayinza kukkiriza ggwe ate omusaaze ng'oyimiridde kubanga oyagala olina amanyi agayimirira kkiriza oli atalina busobozi buyimirira atuule wansi akulemere mu ssala naawe otula wansi bakusonyiye kale bakusonyiye osale ng'otudde kubanga akusaze naye akoze ki kyagambye nti idha salla khalifa imamin jalisin li'udhrin bw'osaala emabega wa imaamu nga yasadde atudde li'udhrin ayina ekisonyisa fayusalli jalisani ala al asaha naawe wamugenda omugoberera kola ki nga bwe kiri mu hadithi eri ey'omubaka nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam yalwala nasala nga atudde aga nti fasallaina julusan khalfa naffe tusala nga tukoze ki tutudde nga yatusaaza togeza noyimirira ku driver mu ssala nga driver atudde gweokoze ki newankubadde okuyimirira nki mpaji ko yalina obusobozi obukola ki obuyimirira naye wano waliwo ekiganye gwe byakola ki temugamba nti ngamba mmwe muli basajja balungi manyira sala namanyi ne Qur'an naye kati atamanyi Qur'an gwe ngamba atamanyi kusoma Qur'an nga waliwo agimanyi ojjukola ki ojjusoma kyokka ono agimanyi ojjusoma talina busobozi bukola ki buyimirira kkiriza ekyomusaazaani kalbala naye mwalimu esalina kalbala talimu ife kyokusoma kalbala ya musa ajiitana litukhrijana min ardhina bisihirika gwenga byosubire okusoma ya musa ebiri mu salina walinga tose aya linga biki qala ajiitana ezo nobogezi na walanyo muleve yo nestu kukiza tusaaza nga waliwo abanye Qur'an goli mwani mu salina so tukize nti okuyimirira bwetyo bwetukusomyeko muhadhara gwaffe obukulu bwaki bisala insha Allah taala tugenda ku mpaji yekumeka takbiratu al-ihram Allah nga tuwadde obulamu n'obusobozi si yaleero temutya yaddi takbiratu noza mutegeera kyebayita gamba nti kantule wansi ngende nsome ku sola yange obukulu bwaki okuyimirira wandi bali twavaawo dda ntugenda ku mpaji nga 15 naye kati tukyali ku mpaji yemu emisome emeka olina okutegeera okuyimirira bategeeza kino okuyimirira dirwentuula dirwenkola ki katugeragera kukiyitibwa takbiratu al-ihram kesinga okwagalamu era akanyumira nga badde nsoma ku topic eno singa omusajja tumuzuula nga tasobola kugamba nti Allahu akbar ngekyamulema akizibu okugamba katonda munene nayingira ki tujja kalaba insha Allah taala akizibu batakola ki batakirizibwa takbiri muleme mu Luwarabu nga ne bwolwana otya ekoze ki kati tumugambe tutyo omuntu oyo tumugambe agamba ati ruhanga ni hiko yekirekyo kato n'oruhanga gwaki gwamaanyi naye ati n'oruhanga gwamaanyi rukuu ruhanga gwamaanyi mutuufu tuyinagira kutakibira mugenda kulaba ensonga ezo bajogerako omuntu takibira erina kubeera mu lulimi ki era singa gyeta mu lulimi olutali ki olutali olwo abeera atya bino bintu okubuuza
asilamuse ku ssaawa meka 6:45 tukola ensobi nga gwakasilamu kasigala bwe tumala okusaawa ova mutu za shahada ate omugamba tula wali kanziki atula luddawo ayingire tubikola basiraamu gati osigalawo tumala okusala nkoleki ani gosigazawo nga baze okusilamuka wagambye nti wakimayo la ilaha illa llah ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammada rasulullah bas byonna ebikwatagana n'obusiraamu biba bimukoze ki okujjako byetulaba ebyo nti bino soke tukole ki bino tusobola birindalindamuko ng'enkola yaffe eri gye mmanyi sakamuwaati sakamutaimuzi tusobola omugamba nti tumukole ki eva musaka musizo negera musaka mutaimuzi kuye tujja kumukwatako oluvannyuma kagira akyakola ki akyetereera ate fe abazibu tumugaana okusaala netumuserengesa mu kayumba tumutayirire tanaba kunywera twani betukola ki tumuyigiza sola namba ki nefe kyetukola mukimanyi kasatula shahada awo ngati yingira wali bagira kutayirira tumale okusaala makati nedda musiraamu muleke asaale bamala okusaala nagira bwati natebenkera nadda nanywera muyingize mukaki ne omujje ku sola tomuyingiza mukaki agenda okuvayo nga obulumi busiraamu badde muyigire naye mbutadde ate nga masana musala naate obusiraamu lwakaki olwakasuka afunye obulumi bwakoze ki ate nga namusaze naye amugaa nti ozabizemu obiyita byamuzannyo tereera enkola amusala egiri tanya rahma nga tereera nja kusala tujja kufiira ddala edini gyoyingidde musi yawe buki kati awo nosanga obuzibu ku muntu akoze eki naye twalimaye tumutekeere musala teri mukibuuko teri mbulumi gati kuba takibiira kati kola ki ngeri bwakola ki bwatereera era bangi batugamba ganzi andi badde nyingira obusiraamu naye akaki akaso era gwe omusinkano mugamba oti ne bona akateera ojja nedda mugati byakaso bikole ki soko biveeko tula ki naye gwe bagaa nti kootya nakusasisani ngekyakoleko nkusasidde gwe ne bona akatya era nedda ngeri byakaso bikole ki biveeko gwe tula ki shahada bambuuza n'ekibuuzo gyo ku kirasi yaffe nga nti singa omwana muto agenda nafa nti banamutayirira nkizibu okutayirira mayiti nabaddeawo nasooka mwenyamu bwete nga mungu tusaasire kati maji otayirira yakyo ejagaza ki ekibuuzo kyabwe sekatolirwa kiwulirako ekibuuzo ekyo bakimuuza jjo ekitegeeza nti tulina okusomera obuki obusiraamu bwaffe tutegeera ayagala kutayirira mayiti ate nali baleka bagitayirira ne beewaana okwewaana bagitayirira Allah sasi ya rab kale aina kyabuuzabuuze ku byaleero inshallah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wanje ndagala okwatayira kati ajja nga lese ekyafaayo mbiwulira mbu bayita abajulizi abalina amannya agafaanana ebikola byebakola mbu bo bamala okutola shahada naye ekyokutayira nga bagala tikinabakola kikukolebwa aga nti tukkiriza muntu yenna alina okujja kunamaze okukola ki kutayirira ne bajemera mbiwulira bulizi nange mbu naye amawulire simimbi wabyafyayo nnyo mpulira nti mawaggali yagaana naani omulala bazeketta buuza abali awo bonna bali bakola ki bonna mbu bagaana kati obutabanya nsonga ezo naye betubene bitekawala nnyo tulina abazeeyi betumanyi okuva edda nedda nga batuzaala mu famire zaabwe nga bwe yakulabanga ng'osala enkoko nga tuyambadde enkofiira nga tagirya ekyo kyakola ki kyaliwo enkofiira nga teri ku mutwe ngaenkoko tagikola ki tagirya kale wanjise walaikum salaamu warahmatullahi
ekirowoozo tusokere ku kibuuzo inshallah. Okutuula mu swala kikirizibwa ng'olina obusobozi oyimirira ku swala ya sunna, ate okutuula mu swala kikirizibwa nga tolina busobozi bukola ki buyimirira ku ya sunna ya farala. Osobola okutuula kasobola tolina busobozi bukola ki buyimirira. Alhamdulillah. Insha Allah taala. Abajukize n'engeri gye bakola ki insha Allah, kubanga twali tusoma wano okunaaba abasinga obujju bukulusalamu butandikidde ku sola wetandikira, naye twasoma tahara okola ki katujja kujja insha Allah tusamalizingeyo okukondooza omuntu amanye bwakola ki bwanaaba insha Allah. Allah katwadde obulamu n'obuki n'obusobozi. Jazakallahu khaira. Asembayo ku byaleero, asembayo gwe basembera gwe wagulidde weera. Buuza kibuuzo inshallah. Takibira era naye kenyini amanya nti alina gwasaaza, ate bagende nti wasala atudde nawe okola ki tuula. Twandegende nti bagenda ku maviivi ojja kusigala mukutamyeko bwoti naye bagambe kasitwaba nga atudde nawe okola ki tuula. Takibira zaleeta zikola ki okutuula tekitegeeza kukakanya ddoboozi kukweka ddoboozi. Tukezebwa kagamako nibagenda sala ng'otudde, kitegeeza nti takibira tezijja kukola ki kuwulikika kubanga osadde okola ki. Era abasinga obungi bwasala atudde oyinza butamanya nti asaala. Allahu akbar, tekirina buki buzibu. Oba olina gwe mukusaaza naye awulire nti wano ovuddewo, wano ogeze luddawa ogenze ewalla. Wallahu a'lam. Ekigambo kitwayogera ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'ekkumi 17 ogw'ekkumi obana omwaka ng'osseeko ate nga n'enkyayi wenda okujja byaliwo bibiri najjawo kimu. Twagamba nti Imaamu Maliki rahimahullah yagamba bw'ati kati kanina bagondezaamu mbalekere layini emu gye mbamujjuzaako era sente zisigala nga bwe zikola ki nga bwe ziri. Yagamba nti idha ra'aita qasawatan fi qalbika, bw'olaba ng'omutima gw'omukalubu nnyo nga gukalubye oli mugumu nnyo omutima, wa wahanan fi badanika, nga n'omubiri gwe mugonvu tewewulira bulungi omubiri mugonvu, wa hirimanan fi riziki, nga ne riziki tejja bulungi, fa'alam kimanye dash dash era muneekwasa toteseka kimanye barakallahu fi badde ngino gonze tugonze ebibuuzo abantu bayite ebibuuzo kyekyo sibanga wena zitate teziriiwo ate nawo nenfuna obuzibu okuba nti teziriiwo naye nga weziri inshallah ogenda kuzitwala agenda zitwala nga bwe ziri. Kimanye kasita owulira nga omutima gw'omukalubu n'owulira omubiri nga mugonvu n'ebyokola nga sente zijja bulungi, manya wayogedde ku bitakukwatako. Weyogeza ku bitakola ki bitakukwatako ebitakukwatako kasita omanya nti tebikukwatako pulizi bikole ki kubanga okwogera ebitakukwatako kuzaalirwadde ku bintu bimeka? Kulwaza omutima, kulwaza omubiri ne riziki ekendeera. Ebitakola ki ofunira mu luddawo ku bitakukwatako.
kale okanya kuuza oba Seeka mbadde ki mpulira omubi teguli bulungi nnyo ennaku zino omutima gwakalubye mpesa ng'omanya nti gwosiba weeyogeza ku TikTok weeyogeza bitakwatako wangi ne ssente zitubuze laba ntu kweyogeza bitakola ki Imam Maliki rahimahullah ati bw'olaba ng'omuntu ng'omutima gwe laga nti omutima ze gwakalubye ate omubiri mpete gwina maanyi bulungi wahanan fi badanika oli wiiki wahirimanan fi riziki ne riziki tejja buki fa'lam annaka kimanye bulungi nti mazima ddala gwe takallamta fima la ya'nika obidde oli mukweyogeza bitakola ki ate wa min husni islami almar ekiraga obusiraamu bwo nti wadde tarikuhu mala yani kuleka bitakwatako kikikuwa emirembe mulamu bwo bwensi min husni islami almar ekiraga nti obusiraamu bwo bwaddala ddala oteredde mu busiraamu bwo kwe kuleka ebitakola ki ngamba sibajjukiza ate nga twakisoma genda nnyo nga gwoba otambula bwoti ebyogenda oyogera bikwatako ebyo tebikwatako olinda obwavu tambula genda kubikola ki awo oyimiridde ng'ogenda kuva muzikiti olugero oyimirire bwati ogere bwoti bikwatako manya nti wayogedde bitakola ki sirina gwenda kunyonyola kigambo bitakwatako nti kitegeeza bwe kiti buli omu amanyi bitamukwatako buli omu akola ki amanyi ebitamukola ki ebitakwatako biva ku bitakola ki wadde bitambuza wadde byogerako kuba tebikola ki tebikwatako ate abasinga obungi bafunye n'obuzibu ku bitabakwatako omusirikale ali awali mukubonaabona lwa bitamukola ki temukwatako kati kosofu n'ebintu bisatu manya nti ekyo wakiyingiddemu yagala kulaga nti omuntu okweyogeza ebitamukwatako afuna endwadde embifo bimeka kirwaza omuki ekyokubiri kirwaza omubiri Allah gwe yakola ki ekyokusatu kizaalira okuba nti tokola ki era abantu bakuzibwa nti gwebyogera tebikwatako niwaba yakozesa agamba y'omugobi ayogera nnyo ebitamukola ki diziki ebejja oba ekenedde so twegendereze buli omu ali wano oba oyogera yogera ebikola ki nokuba kujulira kwebyo ebikwatako kuba okola ki nate bagamba mulekerawo okujulira ebitabakwatako mbadde mutambula mbaddewo obaddewo ani akubuuza nti obaddewo bikwatako tebikwatako bikole ki ate kasita onamanyi ekyo ogenda kutambuza obulamu bwo nga butambula ki bulungi naye gwe buli nsonga gwakola ki nti ekibagasa buli nsonga ate buli njogera ku kigambo ekyo njogera ku kigambo ekiyitibwa okukomentinga byokomentingako bikwatako Seeka temukomentinga ku mikutu gyammwe temugamba nti wallahi mukomentinga osinkana omusajja nga ye Muhammad naye nga buli kamuyita masa akomentingako baleese ennyama y'embi aga nti nakomentinga emikuba ekwatako sitole z'abayimbi gundi yafunye 0 onafuna gundi nakomentinga kamulabe bikwatya ku ludda bagwa asala kasitola banga omutima gulwadde n'obwavu nga bujja byokwata bijja bulungi n'omubiri nga guli wiiki manya nti wayogedde ku bitakola ki Imam Maliki rahimahullah kale buli mwali wana agenda yegendereza okwogera ebitamukola ki ebitakwatako byebiriwa Seeka bye byenyini byomanyi nti tebikola ki tebikwatako buli ali wana abikola ki abimanyi obimanyi bulungi tewekwasa ebyo tebikola ki byo tebikwatirako ddala bikole ki bireke buli mwana abeere mu ebyo byamanyi nti ebyo bino Allah nga byagenda okunkola ki okumbuuzaako mifunamu empeera nkola bwenti naye bisigadde bikole ki awo tugenda kujjawo ekyokubiri inshallah kuba ono kayana okudda ekyaleero ekyokubiri kyogenda kireeta nabo batwali tukyaliwo ffenna inshallah genda kujjawo ekyokubiri kyali wansi awo ng'ovudde ku kino waliwo ekiriwo kyeki ekyokubiri inshallah taala tutambule kujja kuggwako naye beera ku ebyo byomanyi nti bikola ki bikwatako ate bikwatako bikugasa buli kyomanyi nti kikwatako kikola ki ate buli kitakwatako tekikola ki tekigasa ne bonna kyesibako tekijja kugasa kati gwe okutegeera nti kati ennaku zino wala gye yasinga okutambula
gweta Beckham yasinga kikwatako kikugasa naye tuliwona tuli mu muziki tumanyi ekika ky'omwenge kirina okutambula tukimanyi enyembo zaba zinyumyaga nawe oyogera nti mutufe ennaku zino kati atambulira ddala otegeeza ki musiraamu ate tonywa tebikwatako okutambula okukola ki kuleke naye nobeerawo ngaokomentinga ddala nti mutufe ennaku zino nange ndabya ddala nga buli muntu akwata oyo bikwatirako wa saba Allah sasiri ya rabu bwebanga obitegedde abadde ani abadde Allah subhanahu wa ta'ala bwebanga biganye abadde nze masikini naawe wekitiibwa ne shaitaani kati tusaba Allah bitegeze ffenna walau baada hin abavubuka ensonga nagireetera mu mikolo nagireeta eseeko omwaka mulamba myaka 4 oba 3 tisinga buli muvubuka amanya ebimukwatako abamu tugenda kuwona n'amakomera mutegedde ebikola ki ebikwatako otabimanye ogenda kuyingira ekkomera olusi oyingire n'entaana olwo ebitakola ki ebitakukwatako omanya ebyokola ki ebikwatako ate ti bino be mutuufu binkwatirako ddala kati obuzibu kumbuuza nti ebinkwatako byebiri wasiika byebyo naawe bimanyi nti bikola ki bikwatako kubanga buli mwalina bwe yakoze eki bwe yavudde buli mwalina byakola buli mwalina byamanyi buli mwalina gyalaga byogendako nga bikola ki mumu kubikwatirako ddala mu bulamu bwo eddiini yekwatirako ddala namba ki namba 1 saba Allah sasiri ya rabu atuwa obulungi buli mu kaseera kano Allah tasobya obukalimu tumusaba Allah tumalire embeera zaffe zonna zonna ya rabu tumusaba Allah azza wa jalla atugaggawaze emitima gyaffe Allah twasa obwavu n'obukafiiri Allah tasa abashiriku ne shiriki ya rabu innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi tumusaba Allah tuli baraka mirimu gyaffe gyetukola tuli baraka mu baana baffe ne bakyala baffe ne maka gaffe na buli omu gyatambulira innahu waliyu dhalika wa maula tumusaba Allah azza wa jalla tuseko obukuumi bwe tetusobola kwekuuma Allah waffe okujja nga otukuumi ya rabu tetusobola Allah kuba ntulaba okujja nga otulabisizza wadde okutegeera okujja nga Allah gwatutegeeredde mu nsonga zaffe zonna zonna tukusaba ozitubeerere mu zonna oleme tulekera mbeera zaffe wadde tutemerwa liiso tusaasire bakadde baffe bonna abatuzaala abakkiriza mbo Allah banyweze ku bukkiriza abatali bakkiriza Allah bawe obulungamu batule ekigambo nti la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah Allah batugenda kuba tusaasire gye bali nga nabo batusaasira nga tuli bato innaka waliyu dhalika walqadiru alayhi jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abebitiibwa mwenna abatulaba bana Uganda. Soraya Islam Media ekomyewo nga bulijjo buli mwaka Mega Darus. Ujukire ine enteekateeka za ddalasa ez'enjawulo naye eno Mega Darus ereeta abantu abanvu n'abampi abatono n'abanene okuva mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda yonna to the extent n'abamu basobola okulinnya okuva gye bava ne bajja babeera mu ddalasa eyo 25, 26, 27, 28. Ennaku ezo muzimanyi si nnaku nnyangu. Allah bw'aba azoogerako mu Qur'ani awo obusungu bubeera buyitirivu nnyo bwamu okuzaaza Allah n'ebirala ate nga ye kennyini agambye lam yalid walam yulad sizaala saazaalibwa lam yalid tazaala walam yulad teyazaalibwa. Nabweso baganda bange ab'ebitiibwa abatulaba tubakubiriza ennaku z'omwezi nga 25, 26, 27, 28 mujje tubeere nga tusoma eddiini ya Allah era wenkungira abantu baffe nga bulijjo abatera okutambula naffe mu mbeera z'okuyambako mu mbeera z'okuliisa lumbadda muzijoli ente yaffe ogijjukira ya luli abasiraamu gye baalya ddamu era ogiwe Thuraiya bagirye bulwadda gyoli sajja wange aji Kalimu Wandera Florida South Africa oli bulungi bana be South Africa eyo Mungu ayongere obatukuumira n'obanywereza mwagala nnyo okukola emirimu gya Allah mujje tukole emirimu gino Allah atuweemu Al-Bayan lulimu ateekamu amaanyi mangi Allah abasiime ihsan mwebale nnyo mwebalire ddala n'abalala amasomero mujje bitongole mujje muyambeko ku ddalasa eno wano oba oteeka ssente woolaba Allah wagenda okusasulira abaye muweeyo wa intatawallaw Allah ge baba naagaana yastabdil qauman ghayrakum nga ndeeta abatali mmwe thumma la yakunu amthalakum ate bo tebajja kubeeranga balala mujje tusome eddiini ya Allah mujje twejjukanye Allah ajja kubeeranga atusiima
ajja kubeera nga atuwaamu obulungi. Bano abantu mwenna abaagala obusiraamu okutambula, abaagala eddiini ya Allah okutambula, mujje enamba muziraba. Namba muziraba wansi awo. Baana b'e South Africa mwemuwaayo temwagala kumanya bya bwavu. Abantu ba America, abantu b'e Canada, abantu b'e Germany, abaana baffe ab'e Dubai, baana b'e Qatar, baana b'e Jordan, Saudi Arabia, bana Uganda mwenna njagala bakubiriza mujje tubeere nga tusoma eddiini ya Allah. Ate n'abalala ne bw'oba tolina jangu osome eddiini insha Allahu taala. Tujja kusanyuka nnyo nga mwenna muzze okubeera nga tujjukanya eddiini ya Allah. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Omuntu amanye eddiini ya Allah n'atamanyi benkanankana bwe bateeka ku minzaani tekisoboka. So mujje tusome eddiini ya Allah insha Allah. Nange mukimanya wenva okugenda e Makka oluta omuzindaalo Makka insha Allahu taala. Era nange no video njikoledde wano ku airport nga ate tufulumamu insha Allah tukomewo tuteeketeeke eddalasa eyo tugibeeremu. Walimu bamwe bajja kubaayo ab'enjawulo mujje tubeere nga tusoma. Saba Allah subhanahu wa ta'ala wonye omwalimu waffe Sheikh Umar Siddiq Ndawula mwaka oguwedde yali omu ku baatugasa mukadde waffe. Saba Allah abeere nga akutuwonyeza Sheikh waffe iya Allah w'amaanyi. Walimu mujje mubajjeko irimu nga bukyali dalasa nga 2 emabega 3 sekankata yagirimu wallahi ino tagenda kugibaamu newedde teyagirimu. Walimu bamwe bonna bajja kubaawo, Mamu Kyeyuna ajja kubaawo, Sheikh Mugendera ajja kubaawo, tonzi waffe yasalawo. So mujje tubeerewo insha Allah subhanahu wa ta'ala twejjukanye ku ddiini ya Allah. Allah waali tubeere nga twejjukanya ku ddiini ye. Nsaba Allah buli agenda okuteekamu essente nawe Allah akkolera ebibyo nga bw'oteeka mu ddiini ye naawe ateeke mu bibyo by'okwasaako engalo. Wa ala hadha barakallahu fikum. Ngeri gye nkoledde vidiyo eno nga ngenda Makka. Nsaba Allah mwenna abantwaleko mu kibuga Makka bukeere ku makya nga gw'oli wano ku airport bw'ogenda ku nnyumba ya Allah kubeera ng'otendereza ku Allah ow'ekitiibwa. Abayi mwe bali kuteekamu kasente nsaba ennamba ezo tuba tukozesa insha Allahu taala mu kubeera nga tuliisa abantu. Gwe ne bw'oba tulese ssente nka n'ogamba muceere guguno basiraamu bagulye. Wallahi olaba otya abaana abasoma eddiini, abantu abasoma eddiini nga emmere gye balya gw'ogiguze, bantu ne banywa amazzi nga gw'ogaguze, bantu ne balya kanyama nga gw'okaguze, bantu ne balya ente nga gw'ogiguze. Luli yali ente emu leero zibeere nnyingi. Abantu nga bateeke ssente mu bintu ebitagenda bagasa. Wallahi bino bya bwerere tebiriiko mba okuyingira kusasuza bwereere. Kijja kuba kikwasa ennaku. Muganda waffe atulaba ng'ogula emmeezi ez'enjawulo mu birala naye ng'ebya Allah tukuyita tusooka na kusudiya waliyo emmere n'ebirala naye n'otajja. Allah atukume, Allah atumalire. Tubaagala nnyo. Sola Islam Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.